Okusooka gavumenti kyerina okunnyonnyola mu kalulu k'e Kawempe olw'okuba bakandidate bonna abeesimbyewo sofa abaagala okwesimbawo basiraamu therefore batujju. Etteeka akalulu kano bakakolera mu tteeka eriyitibwa Parliamentary Elections Act ne wansi wa Constitution. Constitution egamba nti wateekwa okubeerawo mu lufuutifuuti kye bayita free atmosphere. Tuteekawo mbeera yakutiisa abantu basobole okulonda omuntu anaabakiikirira mu mbeera yakwagala kweyagalira. Ku nomination bakandidate walidde engwala esaati oziyuzizza okubya abantu amasasi naye nga goga nti oteekateeka kulonda. Jaati yanonyeeyo ki ng'ovuddeko be baakubya abamawulire tutandikire ku jaati yadde enonyeeyo ki then katugende tutunuulire abaakubiddwa baabalanze eki naye ng'era wadde okisuubira gwe bw'otwala jaati mu kalulu oba ogisuubira kola ki kuba jaati bagitendeka nga amagye genda kulwana n'abatujju kati bagitibulooyinze ne bagaba abatujju baabo kiki obadde osuubira jaati okukola kuba si mulimo gwayo ogenda mu kulonda okulisivo nga kuno. Minister response yawadde abadde nga kudaalubanga just okuyita okuyisamu. Okusooka Parliament mulimu ebintu byagenda ng'enafuya. Bwe bagamba nti gavumenti yimirire oyogere buli minisita aliwo oba wa byennyanja oba wa kasooli ng'ayimirira kati baati kino ow'ebyobusuubuzi ebyokulonda byansalingangana. Kyova mbadde mbabuuza ndi baati yafuuse gavumenti olw'okuba yakeera wano okusimanya administrator alina ebyo byakola kuba yasooka wano buli we babuuza gavumenti yayimirira. Kino minisita wa internal affairs abadde alina okujja nannyonnyola gavumenti jaati yatuuse etya ogenda mu kalulu k'e Kawempe kuba be baakubye was a consequence. Bw'osanga amagye nga bagadiployinze bye gakola birabira by'amagye kati kye balina okunnyonnyola jaati ekola ki mu kalulu era demandi yaffe etekwa kuba ya jaati kuva mu kalulu. Bana abajja nga bakwese feesi zaabwe olumu nga bagyeko n'amanya bakikola mu bugenderevu kuba buli muntu kinnoomu duli etteeka wali owaabira gavumenti atone general ne bakuliriira nga gavumenti naye kati etteeka eryaleetebwa wano Honorable Nuwagaba erya Anti-Torture Act osobola okuwaabira omusirikale kinnoomu ng'akubye obeera omwetegereza kyova anaaba baleeta naye nga kirimu emirundi ebiri okwewala okubawaabira naye n'okuba nga bamanyi nti kye bazze okukola bazze kukola kikyamu. Kuba omuntu bw'osanga ow'amawulire ng'alina kamera n'omukuba lwaki oba omukuba toyagala agenda mu kamera ensi ekulabe ng'okola ekikolwa eky'obutujju kuba kyokola bwe kiba kiri mu mateeka otyaki kamera okukwata wali badde osanyuka na busanyusi n'osimayiringa nga bakukwata naye bajja nga be batumye ate ne mu Kebeere Police Act omupoliisi bagamba nti ossa mu nkola oda ya mukama wo ng'eri lawful. Mukama wo tasobola nti kuba omuntu oyo essasi nga mulanga bwereere n'okuba essasi. So kati abapoliisi bano bajja bulungi nga bamanyi nti bazze kumenya mateeka kyebava bakweka amaaso kyebava batandikira ku b'amawulire mu bugenderevu. Ow'amawulire ekimukubya kyova ne balumba Parliament wano basooka kugalira b'amawulire mu conference hall olwo ne balyoka baleeta SFC speaker n'agamba nti baani abazze wano nange saategedde. So aw'amawulire bamufuula tajiri kuba kibagenda okukola kikyamu era bakimanyi nti bagenda kukola kikyamu. Genda bayirawo mu biseera by'okulonda ab'amawulire buli omu yeenyweze. Okulonda okuze kubaawo olumu basooka kugoba ab'amawulire b'ebweru. Njukira wano nga Kabushe ng'agobye ab'amawulire ab'ebitongole by'amawulire ab'ebweru nga Broadcasting Council ne UCC zandise okubasaba license wajja otya okukolera wano amawulire. Kati awo otandise okugenda awo kubanga ab'amawulire UCC essa mu nkola etteeka erya UCC Act Uganda Communications Commission olina kuleeta oli wogambira nti wano wakoze ensobi naye nalaba okusooka wano Parliament ab'NRM nga ne speaker mwali bw'oyogera ku linnya lya Museveni oba erya mutabani we bawulira bameze n'olutiko. Muhoozi yasooka n'agamba nti ab'amawulire bano mbaagala bakuŋŋaanye ate mujje mangu ate atajje ngenda kusazaamu license. Enkeera UCC ne bayita kati byonna byonna byolaba UCC
bagikozesa bukozesa naye nga abaagala okutulugunya abamawulire muhoozi ne taatawe ate nga muhoozi yabawe yagaba agende Rwanda bamuwandikako bulungi naye Uganda bamuwandikako bemulinde Rwanda ayingira obuyinza so kati tuyingidde phase buli omu gy'ateeka okwegendereza oba oli w'amawulire oba oli muwagizi kwegolo yadde bakuba na lukola bakubiddemu n'abawagizi tebeesimbyewo basajja batu ne bazeeka n'ebisago